Televu oli ku Jonike Media mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna gye musinzira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nze Jonike Uganda. Tubaniriza ku share fyonna ku lwalyo nga bulijjo. Tukomyewo ne Haji Ismail Mukankadi. Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wayingidde obusiraamu wayingira obusiraamu mukadde wange. Nagamba nja kusiraamuka inshallah. Inshallah. Ano talika na salamu. Ekirungi manyi ogitola bulungi. Manyi ogitola bulungi. Onaamala salaamu tukutambuze mpola mpola. Inshallah. Buzaako kuba tulaba. Tulaba mwenna mukadde baffe ab'omu Mbale City ennyinyo Baganda bange abamu Northern Division bamaama bange abamu Northern Division. Mbalamusiza mwenna mwebale gye mukolako. Ono mutabani wammwe Mukankadi aze nate okujja kubuuzaako n'okubawako bute tuli kutambula naddala mu lugendo lwaffe luliko olw'akalulu. Ekyo nga kiwedde era tujja kukuyozaayoza bannaffe bonna abagenzi nga bajjayo forms abaagala ebifo eby'enjawulo. Tuli mu kanyomero akomanyi kasaazi buli omu yeetanidde nnyo okulaba nga ajjayo fomu. Tuli mu kanaayo kyani. Naye tusaba tugende tutambule bulungi kubanga oluvannyuma kulwekanaba kawedde buli omu yeetaaga munne. So tekatwawula ate oluvannyuma n'ogamba nti gundi yanyimirirako ku kifo kyange. Tiri nannyini kifo ekyo wazira kifo kya kukolera bantu kye baagala. Waliwo kino kyetulimu tulya mbu ogenda okebera enkalala ez'abalonzi bali abali beewandiisiza. Bino byaba NRM bokka oba Geno? Kino saawa zino mu structure za NRM. Era gwobeera epata endala gwelindako. Ojja ku kanyomero kale aka bonna. Saawa luli ba mu nnyumba ffekka ab'enju be balimu bennyini abakola ki? Abanoonya okulaba nga bafuna kye bafuna flags zaabwe ezo. Sebo kyekyo tuli mu saawa zino. Okukebera enkalala zaggwa dda ne batema n'okutimba ne balaba nti lukala wadda aba tewadda. Ebyo kye tuli bukozesa busaawa zino. Ekyaggwa ekyenkalala kyaggwa. Kati essaawa zino tuli mu program yakubanga tujjayo ki? Abantu bajjayo forms okulaba nga balondebwa. Ground eri etya Haji? Abantu balaba otya akalulu okayina? Ground nga tonnaba kugijjako okusookera ddala. Njagamba abantu abajjayo abagenda mu nkala zino abagenda mu structures. Twegendereze nnyo. Ojjayo forms ojjayo form yo. Tojjayo form ya fitina nti gundi ayimbire naye kamugende yannemesa mu kintu gundi kangende mukolewo endi. Ekibiina onaaba okisse. Nga muyina embiranye differences zammwe. Mujjeyo forms zammwe nga mwenna muli ku kintu eki kuzimba kibiina. Naye kasa munaggirewo form zino nga mugire mu fitina nti gundi agiyo form. Kana ngende nziyo form okole ki? Mulemese. Awo naaba toyambi kibiina. N'ekibiina kiba nga kwegamba naaba toyambi kibiina nawe kennyini oba tuweeyambye. Kubanga ojja kujja ne fitina ate bakukuba akalulu. Onaaba oganyiddwamu. Ate ng'otaddemu ssente. So ngamba nti mubeere ba mikwano akalulu kanaba kawedde mugenda kuddamu kubanga mwenna mulubawa. Kuba twategedde kubona abaagala osiwaana abaagala obwedde osiwaanu abaagala ki betulimu saawa zino. Nyo ndabya buli omu ajjayo forms ayagala form agundi katugezeeko tumukube ekiko. Naye kati gwe nga bw'omanyiko eyo w'ogyaga okwesimbawo balinga abantu nga bameka gwe bwakategeerako abaagala okwesimbako? Okwesimba kuki? Kuggwe. Baffe eyo abazze bangi bawerawerako. Tulinawo muganda wange Haji Nangoli, ninawo muganda wange muto wange Ould Hussein, ninawo mukulu wange bamuyita Abbas Siriche, ninawo incumbent bamuyita Sezi Masa. Sezi akomawo? Wambede. Kituufu? Akomawo. N'ekirungi nnyo tugenda musiibulira wano. Sezi tugenda musiibula? Ate muzeeyi waffe tulina okumwebaza akoze nnyo. Kubanga abasajja abo baaliwo mu CA. Wabeera mu CA kana akalulu kano ke bamuwadde aka 21 babadde bamusiima abe ng'agenda bulungi ne bamanyi tayagala kugenda. Kyogamba akyayagala? Akyayagala. N'abantu b'empulira bagamba takoze bulungi bw'ababuzeeko. Okola obulungi kubeera ba.
naye nolabika ku bantu akulabako eri mu palamenti ng'oteekawo embeera. Ate kati kankubulye ffe abantu tulina endowooza ndala nnyo. Ffe tumanyi tulowooza nti MP bwakulabikira ke kalulu oba kwe kuweereza. Obuweereza bwa njawulo nnyo n'okulabikira omuntu. Okitegedde? Ayinza okuba nga abadde adelivalinga services ze mwamutuma nga adelivalinga, tujja kwebuuza abantu sibantaffe okulaba abantu baffe nti ebyo byonna bye twatuma omukulu oyo byonna bituukiridde. Oba tebituukirire then kiba kitegeeza nti ayina otuleka tujje tutambuze ekintu kyaffe bulungi. Nga bangi ajo n'abamegga akalulu niyinza ogamba ngeraganya akalulu kano neŋŋamba nti akalulu kano ebanga zaala. Ate kikwewuunyisa nti ebiseera ebisinga obungi gy'olaba nti w'osuubira ennyo n'ogamba nti ono omuntu wange agenda kumpagira ate yatakuwa. Ate bambi ennyonyi gy'otasabye n'olaba omuntu nga tomusabye n'akalulu naye nga kuwulira buwulizi n'agamba mukankadi ani. N'agamba omuntu kange ne muki akalulu olw'ensonga z'obadde oyogeza z'abadde akuwulirako obanga za nkulaakulana. Era nze nina abantu abamu video zino zetukola zitambula. Olina bye wakonako aba boda be wayamba n'essaga eyo we baakusibira ng'olwalina omuntu wa wansi n'enkakasa aja akalulu okayina. Kubanga abantu balaga nti wali kansala naye walwanya omuntu wa wansi. Nze comment ziraba waliwo n'abajja mu inbox, waliwo n'abamu abangamba mpa ku namba ya Aji nina ebizibu nga omanyi abantu berakulawakanya, manyi abantu bebandaba ennyo naawe bagamba era nze gye mpita eyo bampita musajja wa Aji, musajja wa Mukankani, naye ng'ate gwemunamawulire buli omu omukolera. Buli omu omukolera kubanga ndaba kubanga nkufolowingako. Ndaba okyazizaako ono n'okyazaako ono n'okyazaako oli n'okyazaako oli ffena ffena otukyaza. So wakibagamba gwe musajja wa Mukankani nkwa platform nene nnyo mbukulikodinganya era abamu basanga balina ebizibu ti Aji njagala omuŋŋambire ebizibu naye ngolukanga ebizibu bibagamba ebimu nga biri mayina nga siza ebizibu ebyo byonna tubikabinga omulundi ogumuserike Mukankadi muki mu parliament. Ebizibu bijja kuba nga tusolovinga ebizibu byaffe. Kaddemu era mwena bujja babeera ŋŋamba Aji twagala mulaba tulina bizibu ebiti baako obubaka bw'obagamba. Obubaka buyinza okuba bwa baganda bange, bakulu bange, bazeeyi bange, bamaama bange, bannyinaze, batabani baffe. Okubategeeza nti nze muganda wammwe Mukankadi mbasaba. Obuzibu buli omu atambula n'obuzibu. Naye waliwo obuzibu omuntu bw'ayinza okuyambako. Naye waliwo obuzibu obuyinza okuyambibwa nga abantu bangi. Ekizibu nga kiyinza okutuuka nga kya sajjale, omuntu ayagala ba transplant, ayagala kubanga mutima bagono, ekizibu kiyinza okuba nga si kya Mukankadi yekka. Naye ate Mukankadi w'omutwala n'abeera member of parliament yayinza okuba nga agezaako okulubingira abantu abayinza okutuyambako. So tegeeza nti munonde muntwale mu kifo ekyo kubanga ngende mbakiikirire. Nsuubira bwe kimu kyonna kijja kuba nga kitambula bulungi naddala mu Northern Division. Njagala kutegeeza Northern Division efuna ebintu bingi. Kugeraganya n'abaana baffe bano abasoma balina esseera entonotono abagenda mu university bursaries zijja. Naye weebuuza nti bameka abaafunako bursaries naddala nga member wa parliament azireese n'agamba bursaries zino kazigendeko mu baana baffe ab'Ennamabasa. Oba bursaries zino kazigendeko mu bantu baffe ab'e Nakaluke town council. Oba bursaries zino kazigendeko mu Northern enkadde. Oba zigendeko e Namanyonyi. Kyali kibaddewo oba mu Nakaluke rulo. Tikibeerangawo. Lwaki? Nti omuntu gye muyinza okuba nga mulonda neyenkanyakanya ebintu byonna n'ategeera nti omwana wa gundi akola senior 6 yagimala naye yeetaaga okuyambibwako. So bursaries ziba zizze. Ogenda n'ogitwalira omwana gy'olaba nti munafu nnyo mu kwewerera fees. Ng'ayinza nga bamugamba fees twa miliyoni 1 miliyoni 2 ayinza obutazirayizinga olw'okuba koosi gy'ayagala okusoma. Naye wabeera nga bamusasuliddeko ebitundu nga 7 ku 10 ng'abali ku bursary. Omwana ekiyinza omwanguira ogenda okukola ki? Okuba ogenda okusoma. So tulaba nti obwetaavu bungi nnyo mu bantu naddala mu kusoma. Ate ng'abaana baffe ogenda okusanga omwana ng'ayise bulungi. John nkubulye omwana ng'ayise bulungi nga talinaawo kasente kamwongerayo. Ng'ate alina amagezi. Alina amagezi. Abaana bwe bali bangi nnyo. Abaana ba ending up with frustration. A very big frustration nkubuulira amazima. Abadde asoma ng'atawaanyizibwa okuva ddala mu primary ageze mu senior atawaanyizibwa ageze mu HS atawaanyizibwa
ate nga waliwo enkola yonna yonna entono gy'ayinza okuba nga ayitamu afune basale eyo akati suubira nti wendaba omwana ng'oyo ng'ali mu platform nezisobola kuyamba mwana oyo tuba tulina okuyamba omuntu oyo mu ngeri zonna okulaba nti akola ki asoma kubanga basale zikola ki weziri osobola obeera MP MP oyina enkizo nnene nnyo olw'okuba kati bano betulonda bannaffe bano tebategeera bukulu bwe balina tebabutegeera bukulu bwe balina babuli munenge tebabutegeera bukulu bwe balina naye singa omuntu ategeere kubanga otunulira incumbent waffe banga tulina ab'MP baffe babiri naye babuuze baagala saa zino obukulembeze bonna bayidde baagala ki obukulembeze bayidde bategedde nti akabanga kano kabulayo ebbanga ttono nnyo tugende mu general elections tuli mwezi tugenda kati mu Gwakutaano general elections zigenda kubeera mu January siza January January akati omuntu wajja saa zino ng'abadde abuze emyaka 4 najja saa zino bayagala ki abajjukiddeko ebikanga obudde essaawa zino omuntu wajja ssaawa zino zajjiramu zino n'agamba njagala mumpe ki oba MP naye nga kikwewuunyisa nti mumane MP afutakomu ebisanja emeka 3 ono incumbent waffe muganda waffe muzeeyi waffe Seezi yali okusiiye n'afunako ataawo ekisanja ekirala kakisanja kino nakoze ki akifunye naye bambi akyagala ki ente so tusaba nti omulundi guno tubasaba abalonzi mubeere bagezigezi nnyo abeere n'eriisa ejjogi abeere bakalabakalaba nnyo nadda nga tugenda mu kaluuka tutegeera abantu bano baagalanga ki kuba bukulembeze kubanga omuntu okuwa ebisanja bisatu ekyo myaka 15 kyemmanyi obukulembeze bw'Embale City wano omuntu aba akwagadde kizibu nnyo omuntu okufuga ebisanja biri ng'oluma ne MP ebisanja bino gyono bitwala ng'oluma ne MP naye omukyalo Dashufu akomawo ajja kudda tumusabira dde nga wayagala agenda kugira mu kibiina kyanagira mu kibiina kyamwe simanyi kibiina kyagenda kugiramu nawula mbu mwamuboola mbu bwe yagikwatako ate ne muntu yamuboola ye mwennyini yeeboola yekka nje njagala okutegeeza ye mwennyini yakola ki yeeboola yekka kankubuulire bayinza obanga abantu bamugamba togikwatako naye wakomawo n'obagamba obubaka bwemwatuma butuusizza actually mbe bamugamba mbu agenda abagambe togikwatako n'ayogera abantu kye bamutuma kati mwenga ab'NRM bakwanga mwali mwagakwisawo byammwe ne mugamba ova otya ku nnono ng'ekibiina obanga muze ekyatugambye ate nga ye agenda ku bantu be bakiikirira ekirungi soogera NRM naye oliwo NRM niwo NRM naye soogera NRM ndiwo NRM bulungi nnyo naye tulina omwogezi wa NRM simanyi kyali kituufu kye kubanga nze situlana mu kakiiko esitula nze ndiwa wano wansi mukankadi wa wansi nnyo okubeera okutegeera ebintu ebisinga obungi kuba njagala nje abantu bano banteekemu besigwe nja kutegeera bingi nnyo nga ngenze waggulu eyo naye kati gwe ng'owa NRM ola kyeyakola kyali kituufu oba si kituufu ekituufu ekibiina kyali kyagala bakikwateko muzeeyi wammwe muzeeyi asigale ng'akyafuga naye ng'abantu bagamba muzeeyi akaddiye aveeko ekimala kale njagala kutegeeza nti abantu bakulonda abantu bakola ki ne bakulonda oyina okurespectinga abantu kye baba bakugambye respect number 1 mu bantu abakoze ki kyoba olaba endowooza esinga esumbwa abantu nze embeera y'amambe parliament wano sijja kutuula na mukazi wange mu kisenge tuteese nga tuteeseze ekintu gundi nedda oyina ogenda ku bantu b'oweereza kubanga be balina ebizibu ebyabwe ebingi bwekizibu kyo kiyinza okuba kya mukazi wo nga temutereeza amaka gamu ate be bakama bo be bakulonda kati olowooza nti byonna ojja bimala na mukazi wo na famire awo oba olemeddwa obuweereza bukoze ki obuweereza babuganye naye nze ku lwange nsuubira kyolina okukola nga gwe member of parliament nga bakuwadde dda ku ground northern division ogiraba nnene gende Bukondo olabe Bukondo baagala ki gende Lwaso kubanga obwetavu bw'Ebukonde bwawukana n'obwetavu bw'Nakaloke tetufaanagana bwetaavu ffena nze nyinza okuba Nakaluke nina amasannyalaze naye nga mbonabona sirina amazzi nyinza okuba nga nina amasannyalaze n'amazzi naye nga sirina luguudo
Nyinza okubanga isina luguudo nga n'omuntu wandwalako tasobola kutuuka kufuna amangu obujjanjabi. Waliwo n'abamu nga beetaaga byakulya buli byakulya. Okiraba ndowooza ng'omuntu ayagala omuyambi obwetaavu n'agamba olaba ffe tuli balimi. Naye singa tufuna ensigo tulima nga bwetaavu kale nakalu wagenda kulima kubanga nakalu ke tawuni yakulya ddala. Okiraba ndowooza. Kati abeeyo mu byalo eyo. Mu byalo. Kubanga olaba division yaffe erimu urban ne rural. Nga nenga wagiyita ki? Bagiyita Mbale City. So ebyo byonna njagala kutegeeza ndowooza na kutegeera obwetaavu wa Northern Division enkadde bwe bulwa. Obwetaavu we Nambasa bwe bulwa. Nakaloke bwe bulwa. Kubanga nze manyi obwetaavu we Nambasa kubanga gyembeera ne sijja kubbira bannange ebibuuzo mbimanyi. Kyesera bw'ogenda omanyi w'otandikira. Manyi w'entandikira. Nti nja kutandikira wantu gundi na wantu gundi. Nabasa twagala kintu gundi. Ebizibu already obimanyi ebya Northern. Kubanga Northern njikuliddemu mwe nazaalibwa mwe nkulidde mwe nsomedde mwe nkoledde ebintu byange ate mwe nsula. Naye basuba kutegeera Northern Division. Mbanji tegeera. Omanyikidde oli businessman. N'ekikulu kya byonna era kano njagala okategeera ennyo kano. Teri kizibu kiri mu Northern Division nga kulonda bakulembeze ne batadda mu bantu. Ekyo buli omu yakyetamwa. Era kyovula abalonzi ennaku zino. Babuufu ke kali koyogedde abantu okuwa ebisanja ebibiri. Baba kwagadde. Abantu bakuwa ekisanja kimu bw'otandika okuva ku mulamwa nga baleeta omulala. Olaba ajo osobola obeera wano. Naye bw'otandika okuva ku bintu by'abantu waliwo agenda okujjayo ng'agenda ku by'abantu. Bagende n'oyo gwe bakwerabire. Naye gwe n'olonda omuntu ne mumulinadde ku matu nga waafi. Subhanallah. Naye ng'abantu bennyini bakuwadde akalulu on merit bakwagadde bakuzinirire ku mazina bakoze ki bakuyibiddeho omubiri. Abantu tebeetaaga na ssente zo. Kubanga olowooza abantu emitwalo nga 10 giri mu Northern Division gena giwa ssente. Tosobola kuwa abantu bonna ssente. Abantu baagala buweereza. Ng'aliwo asaana okubawa ssente ne bamuleka. Ne bawa gwe atabawadde. Okitegeera ndowooza. Akaluka Northern Division kuwera abantu tebaagala nnyo ssente zammwe. Era aji nyagala okakasa abantu bano. Genda babeererawo. Nja kubayirawo mubiri. Tojja kubeerabira ng'otuuse mu bifo eby'essabo tukeyo obeerabire aji. Ngenda bayirawo nnyo mubiri nnyo n'amaanyi nnyo. Kubanga amanyi obuzibu bwaffe. Tugenda tumaze interview yaffe wali endala nasibeka kuba. Akuba kadde katataganyiza amaye. Kyembadde ndi kugamba aji nti abantu abo bakakase nti kituufu ogenda kusigala ng'oli nabo omanye ebizibu byabwe era ebizibu byabwe ogenda bikola. Abantu kye beetaaga kyokka just kubakakasa nti ebizibu byabwe obimanyi era ogenda bikolako oba assurance. Malirize. First of all nja kutegeeza mindset y'abantu erina okukyuka. So omuntu akwedde ssente n'azigaba tegenda kubeera muweereza mulungi. Ate kankubuulire ekiro kimu tetulina mufu wano. Omuntu wagenda n'atunda n'ekintu ky'olwokuba ayagala kalulu kubanga waliwo abantu batesa okutunda ebintu baagala kalulu naye kigenda bakosa kubanga bagenda kweta frustrating nga tebayire ki kati nga tosobola nakuzzawo kyokoze ki kyogyewo tebategeeza kana akalulu ntokafiirako nnyo ne kaba kaganye tobeeraawo kunakuwala nnyo akalulu kano kubanga tuli bantu nga 6-7 fena tugenda kwenda mambo fena tugenda kwa tikiti NRM agenda kubeera omu ademu na mazeti bana wala waze independent bakoze batya mwena mugenda kufuga mwena kwenda member of parliament agenda bongo kubanga yomala kano wala bagenda okweyongera kujja independent wala bagenda kugira mu FDC wala kugira mu people power mu kimu abagozo nazo muzana bagidemu naye njagala kubuuza mwena mugenda kubeera ekisoboka katobo oteka mu feeling yaki tubategeeza abantu kye tugenda kukola kiko kya benanze ngambye abantu bange nti ebintu bibiri bisokera ddala kukola ku nkola gye munaamutumiddeko nakudda ku ground kutegeera abantu bange baagala ki ekisinga obukulu nti otegedde kye baagala kye beetaaga okikozeeko otutte endowooza zaabwe wezisaana okubeera kubanga nange endowooza sijja gitwako na mukazi wange mu nyumba nja kukwata endowooza yaffe eyo ngikwate ngitwale mu palamenti
kubanga byonna byagala okukola mugenda budget process byonna olina okubeera mu parliament ogeza munnange olobinga nti bannange wadde ki nyo obwetabu bafuule buti Northern Division njagala kutegeeza mulimu abantu abagala okuyambibwa nga bangi nyeze family zosanga abantu baana bamulikwanga bangi Northern Division mojo kusanga abantu abafiira bababa bali mu Northern Division nga bawerawerako nenga tebakyalina bwasirizi bonna nabadde ntambula n'ensanga mukadde ayeyo namapase nangamba nagenda okujjayo sente z'abakadde olina ngamba nenga basuma abantu abafa ate baagala okuwa sente lozola benkole abafa ate baagala okuwa sente abalamu babamma ate abalamu babamma byengenda okujjawo byengenda okulwanyisa wasi wabikkiriza ate ajo bisobola olawanyisa abasajja abaali baagala okubba anti abayaye baali bangi nnyo ku kanso baaliwo bangi nnyo era baafuba nnyo okulaba nti mukankajjo tumuteka wansi ne baakola bagezaako kubanga baamutulamu okamba katono bagezaako nnyo ne basanga nange likali basikola oli kyuma sita njakutegeeza John K. Mbale is different from other districts, I'm telling you. Mbale yanjawulo nnyo etya webeere enjawulo yeno nti buli omu wano aga kukumanya nti amanya abakulu waggulu okusingako guwano bale balina kebakozako nze nina bakaita abavu namna gani ng'oliko ebyo ekyo kirese Mbale yaffe okufa omuntu akugambye contract oli meya bakugambye oli kansala lwaki ogenda mu contract kaze balabanga obalwanyisanga bagamba kati ontukoze tutya oli yangambako n'okuŋŋambako nze ninako bizinesi mu town olabanga ne bizinesi yange nze okubeerako nakana akantu akatonga tobanga ne bizinesi yange gyenkola ne kale bizinesi yo todeeta sene mu kanso amaziga gamba nti gyafuna bizinesi so nga tumaliriza ensonga zaffe njaga kutegeeza John K. Abantu baffe bo Northern Division mulwadde mukankati buli omu ayogera kyagenda okukola ki okwetaaga okukwera abantu ba MP aye nasimenyo kana akanyumero kane kagamba tugenda kukola concert ndi kasomalo ogwa kufulaga teri kwetantala kujja ku independent wojja mu independent batugoba mu kibiina ate kibe kiri organizing kitabo bamaze okwawukana ku kibiina oba ovudde kunonoza naye obuzibu bwenjagala okusaba abantu abagenda okubanga bapresidinga naddala akalulu kaffe babere adjustable nga bali fairness ebeerewo kyekireetera omuntu okuva ku fulaga n'agamba waziba independent kubanga omuntu osi gy'owadde fulaga talina buwagizi kubanga kunyaga bunyazi n'agamba katumunyaga n'atukola ki that kind of nisibadde nagamba that kind of stupidity nesijja kwogera wendo njagamba nti engeri y'obuyabuya obw'engeri bufaana buti omuntu asinze bamuweki fulaga ye kijja kunnyanguira nze mukankadi wemba nga siwangudde kaada nja kubeera n'omutima omwangu nnyo ogenda okwagira munnange ojja namubeera mabega nja kubeera mabega mwemunoonyeza akalubanga akuwangudde mu butuufu naye saagala kuwulira nti ye afunye 2 ate bamwongereko eziire endala afunye 2 kati eyo 180 ekyo kijja okuba nga kinzizaayo okuba nga ate nkuyimirira afunye 2 newongerako 0 newera 2 awali 2 newongerako 2 ekyo n'aboose akalulu naye ate ebyo bibeeramu nnyo mu kalulu k'enaale mu akavuyo kabeera mu kalulu kamwe aji kalulu kabeera mu kamyufu akavuyo kabeeraawo buli omu ayagala kulaga ku kikono ayina omwo nakuba amasimu kati ffe basajja batu batunakubira ni amasimu tokaji gwe tolina abaavu sina abaavu kyobaze sina abaavu nze naye ngamba banakubira n'essimu gwe weesigamye ku bantu nze neesigamye ku bantu nze njo gamanyi g'abantu geesigamyeko sina abaavu bange be bantu era nze wonsinga kalu sina gye nja kukubira nti mabanzi sina gye nja kukubira abaavu bange be bantu kiki namba ya muzeeyi togirina
ate bona bana wale yagambye nti wa president Museveni nyingira paka mu kisenge ne ntuulira omusajja oyo wallahi nga mulimba nnyo mu kalulu kano oyinza okwogera ekintu ekifaanagana kityo mu bantu ate abantu baagala ebyobulimba babyagala nnyo wa Museveni kiri otakonkona weewa ng'olimu weewa kikonkona Museveni bayingira kwogera ebyandekandeke kyabadde agamba muntu we nedda yagamba nti ze nyingira paka wa Museveni mu kisenge ngatakonkonye nentuulira omusajja oyo neŋŋamba bannanga ani yakyogera nabalinga abantu bano ng'abagezi eba tebanoonya akalulu era kasobola okulembeza ti nze era kati kankuwa ekisembaali wano mugyetegeeze pulezidenti wajja wano ng'agenda kujja wano abapoliticiani boolaba bano abali waggulugulu bano buli omu ayagala kulaga nti aleesani muzeeyi neŋŋamba bannanga abantu bano mbere ne n'abavaamu n'abavaamu ddi olwokirabangako nkiraba buli omu yagalaga yeyamuleese nza kuza regimenti kati gwe ogenda kukola pulezidenti ngenda kutya ku lisiti naye ng'omugamba kale nteeka ku lisiti nga talina nakubuyinza wadde buti n'akamu n'akatono nga niye ayagala bamuteekako ku lisiti agenda alabandi agenda wali naye abeere mu mulwokaana abeere wali naye ng'ali ku lisiti naye atayaga agenda kutya ku lisiti naye ngamba kati abakuba n'abantu so mbaale abantu b'embayo tuveemu embeera eyo naddala obeera ng'omanyi nti oli politician w'erinnya bakama baffe abaliko waggulu muno mu Mbale City temukozesa na kulimba abantu ebintu byebitagenda kukola. Amina. Kale aje obaka bwo obusembayo tuvere nga tumaliza. Obaka bwange obusembayo tugenda kulonda chairperson wa FNRM mu Mbale City. And structures tuliko zonna zitutwala towards okulonda agenda okubanga tukwatira entebe yaffe okutukumira entebe yaffe ya chairperson ya. Bani abesimbye okulundu. Abesimbye ompulira kuliko muganda waffe Wambogo akyaliwo era yaliwo saawa zino. Tubeera ne muganda wange Naswaji onabadde general secretary wa Mbale district. Ne tubeera abadde naye ku radio. Ne tubeera ne Mama Lunyoro Fladia oyo mukyala secretary wa finance wano ku City yajjira mu industrial division. Ne tubeera ne Haji Zubairi n'empwe yayagala akalulu kano naye bempwira mbu nesimanyi bwagigo wagirani esina gye mpagira toli weenaalemu anti kale ze ensaawa zino ndi omuntu anoonya akalulu omanyi abantu bakozesanga advantage eyo okulaba n'agamba tiyampagidde ngenda mukuba omupiira awo kakyegeza gowo omuwagira munda mpagira mwene ngamba alina akola atya nsobola nakugamba ati muwe gundi Allahu akbar oba weekubye gye ano oyinza okwogera atayitamu ati oli eyayitamu abaana akiwulira atya kakati oli atafunye fulaga nga banga agudde bayinza okukozesa advantage gye bagenda bakusala ensawo tubategeeza kyogamba chairperson w'NRM mu district oba mu city mukulu nnyo abawamaanyi mu kuyitako mukulu nnyo era mukulu nnyo njagala kutegeeza wanaabanga akoze ebirungi naye wanaaba atakoze ebirungi ajagenda ku ofiisi y'NRM abaliyo bonna bayinza okuba bamaani emyezi 6 mwaka nga tebayingiddeko na mu ofiisi kati abo olonda baki naye ono abaddeko Wambogo abadde kyali omadde mukwatagana Wambogo mukwano gwaffe naye kati mubuuze mu ofiisi abeeramu ddi tabeerayo wadde obabuuza ofiisi yogera omukyaleko mubuuze mu ofiisi abeeramu ddi okubeera chairperson w'ekibiina kiba kitegeeza olina okuba nti ne meeting ez'ekibuga olina okuba ng'otuuza naddala okubeera ne bachairperson bo bennyini bokolagana nabo abalowa ekibeerangawo tebibeerawo mukyanga bamulonda esirabangako babeera mu buvuyo bwabwe so omundu guno tutegendere nnyo okulonda abantu betugenda okulonda ng'agenda kwongera ku Mbale City twagala omuntu ayongerako si muntu ajjako akakulu
okitegedde ng'anaayimirira na bano abafulaga beyara b'ekibiina ng'agenda okuba nga abanoonyeza ki akalulu ng'agenda okuyambako ekibiina ng'ekibiina okubanga ekituukiza objectives zaabwe z'ekibiina naye munaabeeramu obufuusa ne mukolagana n'abantu okubba abantu munaamuleesa obuzibu amaanyi abantu balonde omuntu gye baagala atujja kuba tutambula bulungi. Amiina. Kale tweyanze nnyo tweyanzege oye Haji Isma Mukankadi muna NRM ayagala kujja mu Northern State Division nga MP so era abantu beeyo mumulabiranga ddala. Nze John K. Uganda tujja kusooka olunaku lwaleero tujja kuddingana nga Mukama Katonda ayagadde mubeere bulungi mweraba.